eno gye bayita battle for supremacy gye nabagambako. Olutalo wakati wa Bebe ne Eddy Kenzo lulabika lukyanyinyitira. Abakulu nga bamaze okwewanisiza ebisongovu ate kati byazze mu bannakibiina kya NRM. Twalabeko mukulu Dombo byavuddeyo na settinga everything straight. Dombo abanga mwogezi wa NRM yagambye nti program y'okubuukinga abayimbi ku venue oba ku bivulu bya NRM Bebe yali agikwasaganya. Right now bagimujjako ne bagikwasa Eddy Kenzo. Ndowooza awo buli omu atandise otegeera olutalo luvaawa. This battle erimu akasente. Njagala ulize ebigambo bino tukomewo. Ne bano bannamolebo bano ba TikTok abo boyina wakasita ategeera nti abaana banyiiga tebakyakuteeka mu kamera n'obaleeta. Wabaleeta intentionally nga baali bano abaana Bebe Cool yatte n'abalanga baganye okukolako n'ogawe kandi tebafiikira vuba ne wali baleka Kampala. Nengo ina budget kati mazima ddala abaana balifuna ddi mu gavumenti. Goma ekintu kimu kwebaza abaana mwe bali kwagira gavumenti ne mu kugabana ssente hanze gavumenti sigifunanga mu adene ekikumi ng'ate olina obuwumbi butaano bwa federation. You have 5 billions of federation no gavumenti ogifunanga mu adene ekikumi. Ezo emboozi otambulirako bannange mutawani wa Kyefaali. Bebe Cool muveeko talina kyali akogeddeko n'ekyo of which Bebe Cool yagamba n'agamba abaana temumuddamu. Naffe oluusi okukola video nga tukuliplayinga tuba twetumikiriza bwe tumikiriza era tunyiigira. Nagamba nedda temulina kumalira buseera kw'abo abaana. Ate ekyokuli Eddy Kenzo mutugamba muli international. If you are international then why do you quarrel with the Ugandan market? Yes, oli international nga wotugambye. Bisa ina abasajja bali abebweru. Nze siraba nko nadonga abisana n'omuntu ali epotigo. Lona ambisana na ba Messi. Ayambako buyambi bano abaana b'ensi okuba nabo okujja ku international scene. Yo gambo tyati oli international nga ne Kenya tebakumanyi. Nga ne Kenya tokubanga wadde kivulu. Nkubeni inakalagwa. Naye nga kiyinza okuba kiri kimu with due respect. Nze sikulinaako buzibu basaagala kukulumba basaagala nakwogerako gemazima. Naye obuzibu buli bumu. Mulemezaamu ate mukaaba mangu. Gemazima. Bebe Cool si level yo. Gukyolina okumanya. Oba oli talented wera and good oli talented. Nene nyimba zoli mutugambe zoliko talented mwazijja ku baana. Nolimba lemunu butusi bako olwalu mu mwaka. Abaana balukanira ne bagamba lwabwe. Wekiri nkulowoozaako lwali lwa mwana. Kati gwatuganje oli talented. Lwaki towandiika ezo bano oyimba ezizo. Bannange muleke. Omugaga gabuzi nkutumiddeko nnyonnyo. Soko jonjo kyo kuza Christmas. Safuna Christmas, safuna Happy New Year. Gabuzi itako wano sokonjo kyeyo ne kaba kakadde kamunne yagale. Omugaga gabuzi. Bino byansa tuli musajja wange. So Mr. Eddy Kenzo. Abasajja baleke wesonyiwa omusajja. Tujja kujja n'ebizungirizi. Gemazima. Kuba omusajja gwe bayita Muganzi Dennis yagamba manager beta toddamu kukola bilive bivuma musajja. Nze kasita nabe manager wonga avuma Bebe Cool ne mmanya nti big talent yona na amagezi muli parallel. Gemazima. Kuba manager aba protecting a business. Manager aba protecting a business. Yakati manager yasitulanga emizindale wajjala live anaakolaki. Byo byayina okukola. Ne mugambe yeewumuzeeko. Nze kasita nalabye manager wonga avuma. Ne mmanya. Ne ngamba ate manager yali badde protecting a business. Ate yavuma. Mukwese ku bwongo obutono bannange. Nze sikwinaako buzibu. Ne mmwe mwagala okuleeta obuzibu ku bantu. Kwa hiyo tunatandika okugamba nti kati kabikuse. Mujja tunyiigira. Of which mwatunyiigira dda. Naye of which nze ne wonnyiigira ki wali ompadde mu bulamu bwange. Nze nebeezeza okuva we nazaalibwa. Nze nagaba byonna byennyina byange na muzeeyi wange. Kati muzeeyi wange watannyiigirangako nga ngamba nti mwana wange byokola bituufu. Gwe ne wonnyiigira. President Museveni nga tannangoba Uganda. Gwe ne wonnyiigira. Lwakuba nti ebiseera ebisinga tubawa ekitiibwa tugaana edda.
ono omuntu bwate bwate lugenda mwogera kutumuleke ne mususe anyima kabeko tezinyuma gwe kale lwaki bookingiza Bekulu za beyo okusinga ezizo tojjukanyemo twagenda mu coffee park ojjukira ku marathon ku coffee marathon wavayo complaininga lwaki badamu bawadde sente nyinyo Bekulu nagamba nze bampadde $5,000 ejja dola gwe ngoli mu milioni 12 milioni 10 kirageza waliwo level branding okitegedde level gwebuze bacho ni president w'abayimbi naye nga ate Bekulu yasasula abayimbi nga gosasula aba regional artist bo abayimba kyekunkuna malijja level ate wali banne kankujukizemu Eddy Kenzo akwanti mwerabira lwe mwali mukola federation omuntu gwe watuma okwogera n'abayimbi bonna bakingisa yali Bekulu na Kamiliyoni werabidde we mwali mutandika federation gwogamba ntakwagaliza Bekulu lwe mwali mutandika federation bana abayimbi okuli Kamiliyoni kingisa Bekulu ne Kamiliyoni be babaleeta owamu we bati kwagwe ne kingisa muli parallel buno de goga atakwagaliza wetereza kendezo omulugu ate n'obo okutudde eddiru yo toteeka banno kanyaga banno batuuka ne bakutwa ddiru yaabwe kaka kiriza nti kyaganye tugenze maaso bw'olega Bekulu babeerawo nga tebagenda kukola mu campaign bali lupazo kati Eddy Kenzo kagambe wammanga pazo ne gravity omulogo bakoledde NRM tonna gukola puzzle ne gravity what they have done for NRM is more important than you kubanga gwe kyokoze kunganya bayimbi kyekirala walekoze ko live akawana government wagamba government eberewo no ba puzzle balwanira beberawo ne bayogera ku government tukole kino goba mudiruzo kyokka diru puzzle wali tuyagala bayimbe ngatoma lugamba diru puzzle kyaliwo lwakwate bagala kugamba gemazima ne live lirupazo giyakola yali agamba gwe kino kankigaye kwa lirupazo kyaliwa live giyakola yali agamba gwe bituufu yatanya mulago agamba he was telling you tova we yamala live amukubiranga amasimu tukole tutya bannange biki yali agamba gwe you are so selfish wamutwala mwaluwa nayimbira bwerere nakkiriza kyokka ate neno ngoyagala mujja ku Bekulu yamuwa akasente ayimbe nedda tukulinge tempers oyagalizanga lirupazo yali agamba gwe ayinza okuba teyakigamba nenze kati kankigamba ekituufu era si musanyufu gy'oli kubanga abaana bali mwaluwa bali lupazo nga gwe omugambye akomewo ayimbe nga tomwadde bali n'olwata kyokka nga ate ba John Flogo bawa ssente abatali bana Uganda ng'omutaddemu ne air ticket ajja ayimbe John Flogo atali muna Uganda ayimbe ku kampeni za President Museveni omuna Uganda ng'ate abaana abana Uganda bali lupazo yagala bayimbe. That is being selfishness. You are so selfish. Weyagaliza weka nga tuyagala bapazo bafune ku ssente eza campaign bagravity bamayinja bakamiri Bekulu nagenda nakusinga omusu Bekulu naga tukoze tutya nakola unstoppable kamera nakola border to border nezikwatagana ziti nga balina kufuna ssente mu government unstoppable yakwatagana ne border to border nga ssente zino okuvaayo ko tobagaliza kati ogwo omutima gwoyina kuba n'abaana ba social media gwe bogamba tebakwata watuyagala bakole kati omuntu gwotayagala akola ate gwoyagala kwate omwana wa social media government gwe wadde ka chance afunemu kasente emyezi 3 omulemezi oyagala mulemezi oyagala mukwa kikona aveewo kyokka ate gwe gwoyagala akukwata kavalinge kyogamba yaba musiru aba musiru kubanga okuba Bebekulu ekikono Bebekulu ye mukama waabo kitegeza bonobo bakubye lumu bagenze era nzinjukira twamala wiki namaga tukola we twave eruwero kwa President Museveni yalochinga campaign ze
Kololo ne tugenda Luwero otwava Luwero twalina kugenda direct mu West Nile Koboko luddawa ne program ne kyakana mu because of you nga tulina ate ne tugenda mu coffee park eyo nisoka tulimira which number nga abana bakola aba secretariat because of you ngokubi abasajja ebikono n'abayimbi nga tebayimba mu ebyo ebiseera gujagamba nti nyoko biki tewali buzibu kasita je gava je musinga okwagala gwanvumye gano nyoko bino je gava je musinga okwagala je musinga okwagala eyo je gava egovuma abantu ge musinga okwagala ko bagamba akawunya ate mwagala nnyo akawunya hey so Mr. Eddy Kenzo kakana tewali no mwagoba gufulumya music wote waya kuinako buzibu ofune nomination zonga tewali no mwazi manyi nga nayo kenyini yolimba wali relate tewali manyi tewali na mwakufako ne Bebe kulu muleke gwe kenyini ogamba nti n'abaana abakola ne Bebe kulu abasinga ba big talent omali lwaki bavayo ne bagenda bakola ne Bebe kulu kuba abantu bawa sente they were looking for money bayina bills bayina okusasula abo benyini abana bogamba nti abasinga bakwanobo they went to Bebe kulu to work to get some money bayina responsibilities nemwe abayimbe Uganda mwine ekizibu kiri kimu mwagala nnyo omuntu akuwagira nga ate munaku muzibu temwagala fani abere mugagga abayimbi be Uganda kyo Bebe kulu kyabasingako ti Bebe kulu agala nnyo okukola n'omuntu nga alina kyamugattako nemwe abayimbi be Uganda oba yagala okole n'omuntu emyaka 10 oba yagala okole n'omuntu emyaka 10 Nadira mujja bachima gwagamba nti after campaign mbachima mujja bachima nga mulina kimbawadde ekyokulya after campaign mbachime ngamba wadde ku sente after campaign mbachime ngamba wadde ku sente ne simayo banadda simanyi kubanga ensawo ekawo teyimirira ensawo ekawo tekola ki teyimirira ensawo ekawo teyimirira njagala okitegeere bano abantu bemukozesa nze sijja kulimba kati kanku example emu nze kinneewunyisanga omuyimbi badde n'omuntu emyaka 10 omunamala agenda ku kyeyo for example my brother Muganzi Dennis mu big talent Dennis yafuna mu 6 Dennis Muganzi obi wange mu big talent yafuna mu 6 nenga Dennis Muganzi yawagira Eddy Kenzo since form 4 nga Muganzi Dennis yawagira Eddy Kenzo yafuna mu 6 ye kayika buno budde yagenda ku kyeyo nenga big talent Dennis yalinga wali ngali wali buli kimu yakikola ne yafuna mu 6 toyina kyofunyemu singa badde ofunyemu singa noli wano kituufu Eddy Kenzo avaako maziga olaba ne manager mwe tannafunamu so mukakaneko babasada bano basajja bano badiru ono buno obudde manager wa Suna Bendi buno obudde oyo kubaita ambassador wachi ambassador wa big talent buno obudde ye kukola omusajja abantu baagaliza ofune ge mazima buno obudde sewa batayimba mu campaign super big talent sewa nga mu campaign tali mutayimba mwabagamba sewa big talent nga tayimba yeba abana wa social media bakubira kyekikono baze ku sente zitalina zizo wali badoga mandi kale sente zizo ne sente za government sente ya government
Tongama to basi wa NRM. Sibuli muimbi atimba mu campaign ti wa NRM. Guno mulimo. Butayagaliza. Sebo bebe kulu muve. Bebe kutakogera kwa dene nyane ono eryo. Ne myezi 3 omwesibyeko lwokuba yaleeta abayimbi bayimbe. Watu yagala bakamino ni bayimbe bali lupazo ba gravity ba mayinja ba stasia ba kusasira. Chechali kibaluma. Chechali kikuluma. Bekulu yabaleeta bayimbe. Nola banga diru efudde. Nga abaana bonna tuyagala bayimbe. Olwanyi sote abana ba social media. Nga bibakavalinga. Nga bibakavalinga. Notuko kwata abana batwala mu rukono bagaba simulezi video zaabwe mu simu. Gemazima. Darius mwamukwata muntu ala mu motoka. Ne musimu za video zona za recordings. Darius. Mwabagamba nti muli ba mutuma mulungi nnyonnyo. Mweddeko. Bekula ina kya yako gidikuna kimune gwo mbeerako. Manager wona avuma. Photoman wona avuma. Zine enkwengo ne zivuma. Bekula barambuziza. Corporate management system yetu yanga tajimanyi. Wado yagala ajinyonyo lyatamanyi. Yagambe kigawo kiri kimu. Computer management system egenda ko tanga tebanda gira tekala corporate. Kwegamba. Osobola kuleta ebyume ebivuba. Tebana teka oteka livuba. Bana kusoka libatereza corporate. Then bino ebyume bigenda okukwatanga out to collect money ne bijja mu place. Ne kyakulemye okunyonyola oli wali ovevenga ovuma bebe kulu. No. Si egenda okwemanya yenkoko. Tujja kugambako. Buli wovayo kwogera nga tugambako. Kabe manja nga yayogedde tujja gambako gwe. Ge mazima. Eddy Kenzo wakwati abana basirika. Abo bali lupazo singa lirupazo yakola live ejo. Ne singa yazaake eyokubiri. Lwakwa lirupazo atuka nagamba ne wayi. Munnamasaka munanka muleke. Nene simu sanyufu ali omulemesezza okukola. Watu yagala bana bayimbe. Ngogamba regional artist. Nga lirupaza yewo mbiri gwe batukanga bachampangisa. Gravity yakola ekivu ne kifulopinga nafuna abantu 20. Nga ina kwenulira mu campaign. Novo no gamba nedda twetaga bali regional artist. Mpa regional artist omwe ali video na gamba wagira NRM. Sagalo ngame kuba bana wesi bako si regional artist. Legi si regional artist. Legi is an international artist. Kwani Dubai ajana ayimba ne mu America agenda nayimba ne Bungereza. Omega si local artist. Bo wesi bako. Bano ba Mr. Easy si ba local artist. Bali ba international artist. So mukama waffe tugende kuolane. Tugende kati kuba akantu. Kansoke nono chairman we nakalagwa. Onakule basi ba Shalom. King of Kalagwa, King we Kalagwa. Wenda Kalagwa kamalo kulaba yeyitani linnyani. Yeyita King of what? King of Kalagwe. Onakule basi ba Shalom. King of Kalagwe yaja natugamba. Shalom bamusibye mudiru. Nagamba Shalom ali mudiru. Bine bigambo. Ne video zikyaliyo. Nagamba kasukuto nesibako. Muli mudiru yakola content wa government nga basibye Shalom mulage abantu nti nedda. Wallahi ebigambo byogera bituukiridde. Byonna bituukiridde. Lwaki? Buno obudde ba YouTuber bonna ng'ogyeko Faruku Sakozi ne Saimo Kawalata abasigadde bonna MC Meya
Shalom 256 yavana gambwa agire nupu biki ezo naza diversion Shaimani naje namugandi nedda Shamimu nedda waliyo wayedde bubi government yakoze bweti kati buno obudde bonna bakola waka wa government simu mubi era nze ndi happy okubanga bakola waka wa government naye ate mulekenga kujja kuzanya sakasi wammwe era buno obudde musajja watu Frank Atambya yogedde bwati Frank Atambya agambye I'm not happy with them nambuza lwaki falukusa nambuza lwaki tikati mazima ddala kitegeeza ne waka wangu ngendo okukola ng'akola mu government bagenda mu editinganga Frank Atambya wagano kola YouTube channel yiyo kyovolaba you are not considered singa kola YouTube channel yiyo no ba considered wali badoga amati nedda nange singenda kola ku YouTube channel yange ne wakkiriza baberenga bukyaza gwe ovuchi bano basalo mugwa basoka ku internet kuno ne buno obudde bakutundidde mu kibanja olinga gana amala omuntu atunde ekibanja nga kuliko amalalo nga kuliko ebijja nosigala nga amalalo balina okugasengula kati ate gwe bakutundidde mu kibanja nga